Nze retired Lieutenant George William Nalumuso nga wenjogerera kakati nina emyaka egiweze 9 Mukama Katonda wange gye yakampa mu bulamu. Era mwebaza nnyo Katonda wange olw'ekyo. Nebaza Katonda kubanga abantu bangi abavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ate bajagala nnyo. Ndi omu kubali mu bulamu buno era n'okwebaza Katonda okubeera nti yagimpa nengibeeramu nenjagala ate ng'agimpadde n'okutuusa kaakati nga nkyajagala. Nazaalibwa mu mwaka 1932 Mukama nanzikiriza nenyingira ensi eno nengibeeramu okutuusa kaakati. Njagala okutegeeza eggwanga lino nti twayingira olutalo oluvannyuma lw'entalo nga zimaze okubeerawo eziwera. Ekikulu wano wenyimiridde kaakati ndi ku ttaka eryagulibwa kitange, n'aligula n'atuzaalirawo. Kitange ye mugenzi Yowaasi Katimbo Ssaalongo. Waliwo akatundu kenja okusaba bakanoonyeze bakanzijukize, mujja kukafuna. Omukulu oyo njagala okwogerako katono nnyo oba oliawo n'eggwanga likitegeere nti ddala waliwo ebintu eby'omusaayi. Kitaffe yalwana olutalo lwe nawulira obuwulizi, First World War. Bwe yali ng'agenda mu lutalo olwo yayina emyaka si mingi nnyo, yayina emyaka 20. Yali akolera Mengo mu ddwaliro ng'omubeezi wa Dr. Albert Cook nga mujjanjabi. Naye yalondebwa n'akkiriza mu buvubuka bwe obwo n'agenda alwana mu ssematalo ow'olubereberye. Katonda yatuyamba, twali tukyali mu ntumbwe ze, n'atabaala olutalo ne luggwa n'akomawo. Naye bwe yakomawo yali eri mu kitongole ky'abajjanjabi kubanga baamujja mu ddwaliro ne bamutwala mu ngeri eyo. Era bwe yakomawo yatandika okubeera omusawo mu malwaliro ga gavumenti agaaliwo ebiseera ebyo nga bwe gaali. Naye eyo njagala neme kulwayo nnyo
njagadde okubategeeza nti Kakerenda kaava ku lubaya yatabaala First World War. Laba waliwo ne Second World War. Eyo yakola emirimu gye nga bwe gyali gyetaagibwa. Eyo ngenzeeyo okubategeeza twetaba tutya mu lutalo olwaleeta eddembe eririwo olwaleero. Mbazizaayo okulaba twajja tutya. Ndowooza akasaayi ako kaalanda bulanzi, kubanga ekyamazima ffe tetwayagala nnyo kugenda kunyumirwa kukwata mundu, kugenda kukola bikolwa ebyali bikolebwa bannamagye b'ebiseera ebyo ejjenga bwe lyali. Naye ffe tuli basomesa abatendeke ne muto wange ye yatendekebwa ku ddaala erya grade eyokusatu. Nze namusooka natendekebwa ku ddaala erya grade eyokubiri, grade 2. Naye bwe twali nga tuli mu kuweereza, emabega twalinayo zi gavumenti bbiri. Twalinayo gavumenti ey'ebyobufuzi politicians, ebyo byali byobote. Ebikolwa by'amagye ebyaliwo, amagye ag'ebiseera ebyo, mbagambye nti omutwe guwummulawummulamu. Naye kyatuleetera okukyawa effugabbi eryaliwo, politics eyaliwo obudde obwo, ne tusiŋŋaana nti enkola y'eggye ly'eggwanga eryaliwo teryali lya bantu, teryali lya buntu. Ebyobunyazi bw'amagye, abaabiwulira mwabiwulira, abaabiraba mwabiraba. Naye ekintu ekyatuleetera obuzibu, nze nanyiiga olw'obunyazi obwaliwo ebyaba muwanga mu kiseera ky'obululu obwaliwo. Akalulu akakubwa munnamawulire noonya olabe kakubwa mu mwaka ki, biki ebyaliwo, ebyo byanninnya ku bwongo. His Excellency President Museveni bwe yayingira ensiko nga bamaze okunyaga akalulu akaali kakubwa, nga mwalimu DP n'ebibiina ebirala ne UPM naye yalimu. Abavubuka baafuna obusungu bwe baawulira nga muvubuka munnaabwe ekiseera ekyo obukadde naye bumukutte bukwasi, naye yaliko omuvubuka. Amaanyi ago n'obusungu obwo n'obutali bwenkanya
bwe yalaba bwamuwaliriza okutandikawo obuyeekera. Awo muto wange nange naffe twasalirawo ne tugamba eno embeera tetuyinza kumalako nayo, ne tugenda twegatta ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne tuyingira ensiko. Obudde obwo nze nali nga ndi mukulu wa ssomero mu kasomero akatono ennyo, naye nakalekawo ne ŋŋamba nti ŋŋenze kulwana. Ensonga bbiri ezantwala okulwana. Ebikolwa ebyaliwo amagye bye gaali gakola, banfubutulako awaka wange. Eyo yali kampani ng'eri Kirolo, naye yatukeera mu matulutulu. Banfubutula awaka, naye nange nali nkyalimu endasi. Twasobola okugenda oba ngiyite marathon oba yali ki, naye Mukama yannyamba. Omusajja eyalina emmundu buli lwe yayagalanga okunkwata wano obulago ye n'agwa. Okugenda okusituka okweyongera mu maaso nga nange mmulese distance, tebasobola kunkwata. Ekyo kyampaliriza okugamba nti kaakati kaŋŋende neegatte ku Museveni njige emmundu. Ekyali commonly known ku bantu abo nga tubayita abakyoli, kaŋŋende njige emmundu. Omukyoli ono bw'anajja nga nange njize emmundu, bwe nsooka okumutagikinga obulungi bw'okuba essasi, kale kya mukisa mubi. Senga nsooka kale alinkuba, naye tokya eno siyinza kugigumiikiriza. Awo mu mwaka 1982 mu mwezi ogwokusatu ne tusalawo okugenda mu nsiko, nga n'ekitutwala kugenda kulwanirira na kuwangula embeera embi eyaliwo, kubanga awo byalo bino byonna byali bijjudde amagye. Ne tugamba katugende tulwane. Mu kibinja kyaffe kye twagenderamu, omugenzi Kapitaani Katimbo yali asomesa masuuliita, era omukulu w'essomero eyaliyo emasuuliita eyo yali Honorable Jacobo Asiimwe, ye yaliyo. Ne twegatta mu kibinda ekyo nga tuli basomesa n'abaana, ne tugenda. Ekigendererwa kyaffe ekisooka twali tudduka okwetaasa mu mbeera eyaliwo. Ensonga ey'okubiri, tugende twegatte ku kibiina ky'abantu abaali bakyaye effugabbi eryaliwo obudde obwo.
awo twasitukira ne tugenda era onalaba ojja kubasiimwe kati naye gyali waawo obulamu bunafunafu. Ekyo kyekibinja kyaffe ekyava e Masuuliita wano kugenda kulwanirira na kutaasa embeera embi eyaliwo nga eggye lya gavumenti lyennyini lye lyali ligikulembedde. Eyo ye Kano Papas eyatutwala nze ne muto wange okugenda okulwana. Awo Mukama tumwebaza kubanga twasobola okulwana era Mukama n'atuwa obwanguzi ne tukomawo nga tuli balamu. Muto wange agenze okuva mu nsi eno ebadde natural death, naye olutalo olw'emmundu yalulwana n'aluwangula. Owuliriza bannannyini ggwanga lino ery'ettendo erya Uganda erikulemberwa Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni, muganzi waffe ffe ng'abawogera kaakati. Ffe tujja kumwagala, tujja kumwagala, tujja kumwagala okutuusa Mukama ye weeteekerateekera. Ennaku z'omwezi siyinza olunaku lwennyini siyinza kulujjukira, naye omulwanyi waffe omuzira yasituka n'agenda alumba abasibira mu bbwa abaali e Kakiri ab'eggye ly'eggwanga ery'ekiseera ekyo lye njogerako. N'agenda alumba ekibinja ekyo, sijjukira kyali kyenkanawa. Katonda yagenda naye wamu n'akuba ekibinja ekyo, naye yavaayo ng'akiwangudde, akiguŋŋumudde, era yavaayo n'omunyago ogw'emmundu. Obudde obwo ekyetaago ekikulu ekyaliwo byali byakulwanyisa. Mu nteekateeka ye ffe twali tetulina budde obwo nga tewali ssente za kugula byakulwanyisa, naye enteekateeka ey'ekiyeekera yali hit and run. Bwe yakuba, bwe badduka, yanyagayo ebyokulwanyisa. Obudde nno obwo zekamwa kwogera nali sikwatanga ku mmundu, naye zaavaayo. Kaakati bw'ajja yawaguza n'akwata obuufu bw'okuva e Kakiri n'ajja asibira mu ggombolola y'e Masuuliita. Bw'atuuka mu Masuuliita waaliwo ekibira
ekyomusenze omu baali bamuyita Naalima n'agumba awo mu kibira ekyomugenzi Naalima, naye omukadde eyaliwo namwandu yayaniriza batamanyi awo wetugattaganira ne Yoweri Kaguta Museveni ng'awummuddeko awo, yali afunyemuko n'obukosefu obutonotono naye nga bwali tebumugaana kugenda mu maaso. Awo ffe twali tumaze naffe okuyingira okumobilizinga, okusikiriza abaana abavubuka okwegatta ku buyeekera. Era awo waaliwo n'omusajja omu baali bamuyita Ssewava, yali mu masuuliita awo, abaali bamaze okutegeera ku kibiina kya UPM ate era nga bamaze n'okutegeera ti omuduumizi waakyo, omuteesiteesi waakyo ye yali Kaguta Museveni. Kati nno awo n'abaana baffe abamu ab'essomero wetugenda okwetabira mu kulwana okwekiyeekera, kubanga abantu abamu abatonotono ba civilians abavubuka abaali bamaze okutegeera kozi twabaorganizinga okugenda okwetikka omunyago His Excellency gwe yajja e Kakiri. Masuuliita eyavuga ennyo Ssemutoka Peeka Masuuliita watandikira. Era awo His Excellency bw'amala okuddayo ekkufu ery'ekikandwa n'atandika n'awulira nti batuyigganya eno, n'atuma ekibinja n'agamba nti mugende muno n'abantu bange abo bajja kubatta. Kadogo gwe ali wano kaakati awulira bino ye yali ensibuko kumpi eya Kadogo, kubanga omuzira wammwe agalamidde wali gw'omuzze okusiibula we yajja obuzira bwe, kubanga awo ffe twatandikira His Excellency ng'atumye atutaase baleme kututta, kubanga baali batandise okutuyigga. Ne tugenda n'abaana b'essomero ly'e Masuuliita nga bakulembeddwa Kamanda Asiimwe. By the way, awo twali tetunaba kubeera na bintu ebyo, naye awo naffe we twatandikira ne tugenda tuyingira ekkufu, era ye yali entandikwa ya muto wange nange ey'okulwanyisa embeera embi eyaliwo
mu ggwanga era nitugenda tulwanirira eddembe olwo tetwalwanirira lya masuuliita naye eddembe lya Uganda lye tutambuliramu n'olwaleero as we believe kubanga abamu bawulira nga bawulira butayagala naye ffe okuva ennaku ezo n'okutuusa olwaleero ne muto wange wagalamidde wali ffe tukyalwanirira emirembe egyatutwala mu nsiko era okwegatta kwaffe n'omuzira ffe twebaza ne muto wange wagalamidde wali kaakati emmeeme ye yamuvuddemu naye omubiri gwe gukyekalakaasa n'olwaleero era ekyambalo kye akirina. Mukama tumwebaza. Era awo wenneebaliza gavumenti yaffe nti tesobodde butalikogonaizinga mwoyo gwaffe ogwatujja mu maka ga kitaffe wano. Nzirako emabega katono nti bwe twalinga tusazeewo tugende tulwane obuzira twabujja wano ewa kitaffe eyalwana First World War. Era wano bwensabira bwe kibanga kisoboka amaziga kanga sibe galeme kuyiika. Kitaffe abeere omu kwabo abakontributinga ku kubeerawo kw'abalwanyi abazira abakulemberwayo eri Kaguta Museveni. Omanyi kye yatugamba? Yatugamba muli basajja natabaala namwe mugende mutabaale Mukama abakomyewo n'obuwanguzi. Si weewaawo aboko bwenkasaba ku lwa jjajja w'abaana eyegalamidde wano mbeera sisabye kikyamu kubanga batabani beffe mbi nga bwe yatusindika n'omuzira ogw'abalwanyi ab'edda ne tugenda ne tulwana era ne tudda. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Njagala njogereko kitono nti bwe twatuuka mu lutalo tetwali basirikale, tetwali balwanyi wadde ab'amafumu, naye twagenda kulwana. Awo nno tulina akazibu ke twatandikiramu. We twatuukirayo twasiŋŋaana abalwanyi baffe abamu nga balumbiddwa obulwadde bwali bwa kiddukano kankibite bwe ntyo. Naye ffe ng'abasomesa abatendeke twazuula mangu ekizibu ekyaliwo
twasiŋŋaana ng'abaana baali balya nga tebanaabye mu ngalo, baagambanga nti ebyo bya mizannyo bya kwejalabya. Naye ekibinja ky'abasomesa twatuuka wali, Mukama tumwebaza, ne twekalakaasaamu okw'eddembe, kubanga twasaba tunaabenga mu ngalo nga batuleetedde emmere. Kyayanirizibwa nnyo, ne tutandika okulya nga tunaabye mu ngalo. Ako ke twatwalayo akakulu akaasooka kunaaba mu ngalo. Twagenda tugabwa mu bibinja nga twakasooka. Twali mu kibinja kya Luttamaguzi, kyekibinja mwe twasookera ne tukibeeramu, ne batandika okututendeka. Bano mu kyaka bikitu twabitandikira mu nkambi eyo, ne batutendeka emmundu ne bagitusomesa, era twavaawo nga bagenda batugaba mu troops, baziyitanga troops ne sections. Awo ne tutandika ebyekirwanyi. Ekiseera kyatuuka okugaziwa nga kugenda kweyongera. Nabeera mu Lutta ne bannange abamu be twagenda nabo, abamu bannaffe ne batwalibwa mu kibinja kya Nkuluma. Mu abo mwe mwagendera kapiteeni. Olwo twawuka, mwe mwagendera kapiteeni, ye n'agenda mu Nkuluma, nze ne nsigala mu Lutta. Trainingisi zaffe ne zigenda mu maaso, ze sijja kugenda nga mmenya kawunfu na kagga, kubanga ekyo temukyetaaga olwaleero, ne bwetaaga mubimanyi. Naye kapiteeni omugenzi yakola mirimu ki? Nga bwe mbabuulidde nti level gye twaliko yali yakumanyamanyako okusinga ku bannaffe abamu. Awo tuyingira mu kibinja ekyebinene ekya ba political commissars. Eyo obuvunaanyizibwa twalina bw'amaanyi, twalina okupoliticizinga abantu, community, nga ffe tugenda tusomesa abantu okubayingiza kye bayita obuyeekera. Mulimu gwali si mutono okusiimisa n'okwagazisa abantu ekintu ekikaawa. Naye twali basomesa balungi ba political commissars, kubanga twafuna abakulembeze ab'eggwanga lino n'okutuusa olwaleero. Sanga tubadde mu lukuŋŋaana lwa byabufuzi, engalo mwandibadde muzikubi, naye twakikola
era Mukama n'atuwanguzisa. Nga bwe twagenda tugabanibwa, Katimbo yagenda afuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, naye ateera okugenda okukkakkana. Njagala nkutule olugendo olwo, yeesiŋŋaana ate agenza ate okutendeka ate abazira abalala. Olutalo lwaffe abantu bagenda batwegattako olw'omukwano, era mu ngeri gye batwegattako batuwa bulungi nnyo emmere etwakolanga ku mulimu gw'okukuŋŋaanya emmere, era gye twafunira emirimu egy'amaanyi, kubanga Masuliita yagabirira olutalo. Bagenda batuzingiza, batunyweza wano, batunyweza wali, naye nga tetunyaze bunyazi. Abantu batuwa emmere mu mukwano, era eky'omukisa omulungi emmere eyo tugenze tugisasula ever since. Era nga newenjogerera kaakati, senga omuntu nga yali yeerabiddwa n'ajja n'alipootinga, awo nali nvunaanyizibwawo nnyo nga ndi wansi wa General Otafiire. Twasobola okulaba nti abantu basasulwa okuva ku kikolo kya muwogo okutuuka ku nte gye yatwazika oba gye yatwola. Bwali buvunaanyizibwa bwange nze nga ndi wansi w'Oweekitiibwa General Otafiire. Simanyi oba kati Meeja General obaani, naye ne tusasula abantu. Era nalina ne ofiisi entongole ey'okurisiivinga ba returnees n'okulaba n'okukola ku bya settlement yaabwe. Ofiisi yange yali y'amaanyi. Ne munnange gye yagabanirwa eyo, twesinkana ti abaana bano be twayingiza olw'okubeera nti abantu bwe baba bagugumulanga ne bagenda, omwana teyamanya taata gye yalaga, omwana teyamanya maama gye yalaga, naye twaba mobilizinga ne tubakuŋŋaanya. Era mu kukuŋŋaana okwo ffe nga abasomesa abatendeke, by the way, muto wange bamukwasa essomero, abaana abo basome. Era newetwogerera kaakati tulina ba lawyers, tulina ba doctors n'abalala ab'obuvunaanyizibwa ddala obwa waggulu mu ggwanga, naye nga baayita mu mukono gwa Kadogo School eyakulemberwa Katimbo Captain. Era bwe waaliwoko, ffe tuli bantu bankyukakyuka, bwe waaliwoko ateera ku shift si kudda wano kudda wali kudda wali, ate yaweebwa obuvunaanyizibwa obulala, ate nange ne ŋŋenda ne mbeera
deputy wa commandant Kadogo School netugukola era twebaza Mukama olwekyo aye nga obuzira obwo twabujja wano Masuliita era n'ennyimba zaffe weziri naye Bakadogo naye doko temututeera muko ku nnyimba ezo bangambye nti mwazze please organize nga twetaaga music eyo nnyo ezo tuzaagala nnyo tajja kuziwulira naye nze nja kuziwulira nina wano okataddeko fine kakati ensi yandyagadde okumanya tubaddewo tutya ne muto wange omugenzi captain eggwanga lyandagadde okukimanya mu kuzaalibwa kwaffe twazaalibwa okuva mu bamaama atali omu naye nze n'omugenzi waliwo ne bannaffe abalala nga tuva mu maama ogwo maama omu oba oli awo ne ebigenze bitwambala naffe ntukkiriza ntubyambala ndowooza obuzira obwo kaali omuganda kayita kakerenda kava ku lubaya wano kubanga kitaffe yatwandako eddusu nti muli basajja mugende mulwane tikenyumiririzaamu okutuusa muto wange bavuddewo nga tuli mu busomesa buli omu yakola nga bwe yatendekebwa okutuusa bwe tugenze nga tugenda tukulaakulana bye tukulaakulanyeemu omugenzi ono ye yamalako junior secondary yamalako junior secondary era n'atambula mu mbeera eyo nga promotions n'ebirala nga bwe bigenda bitambula njagala okubategeeza nti muto wange yalinga buli kadde nga ye alina obumalirivu bwe yasalangawo tajja kukola kino era nga ajja kukikola ogwo gwe mwoyo muto wange gwe mwoyo gwe yalina era bwe yagamba nti agenze teyadda mabega kakati mu kuweereza kwe yakola nga commanding officer ow'ekibinja ekyo era omulimu yagukola ate era yagutuukiriza bulungi ne guvaamu n'ebibala kakati eno mu famire yaffe wano tubadde tetulina challenges nyingi era Mukama atubedde
mu famire yaffe tetubaddeemuko na nyombo na luyombo lwonna, n'abaana baffe babadde nga bakolagana bulungi. Nze sibaddeemuko okuva mu buto bwaffe na butakkaanya ne muto wange, tubadde tussa kimu. Bwe twatuuka okubatizibwa emabega, nze nasooka okubatizibwa, abaana abo ng'ate nabo bato, naye nga olwo balina byokweyatulira biki, naye nga bakubuuza oyagala linnya ki. Katimbo yayagala nnyo erinnya lya George William, nga nange nasookayo, naye ye tebamubatiza George Wilson. Erinnya lyaffe ntuli sharinga bwe tutyo, n'olwekyo tetwalina mbojjanyi yonna. Mu Kadogo School tetwalinayo buzibu bweraliikiriza, era n'abaana baffe twabatendeka bulungi, tukkiriza okutuusa lwe bagenze nga bagenda beeyongerayongera mu kusoma ate ne mu buserikale. N'olwekyo tetulina kwebulugunya ku ludda olwo. Kaakati twali tusuubira kubanga munnamawulire ono balina ebibasiiwa, beetakula n'awatasiiwa, era batuukirize ebyokwetakula. Naye tetulina nnyo mbojjanyi ne pulezidenti waffe, tulinayo ekizibu kimu, era ekizibu ekyo ddala ddala ekyamazima, muto wange agenzi kyamunyiga. Waliwoko okusaba kwe yasaba, olw'okubeera nti tubadde tetutambulira wamu, buli muntu asaavinga mu ngeri ye, naye kye nategeerako yakuba omulanga mu State House adduukirirwe okugula ettaka wali wafiiridde, naye okusaba okwo kwalimu okusuubiza. Nze kwesaategeera nnyo, naye waaliwo okusuubizibwa aweebwe millions 13 oba omuwendo guyinza okuba nga gyeguli, agule ettaka eryo atongezebwe nga landlord. Naye ekipimo sikitegeera oba kyenkana ki, naye nga waaliwo okusaba okwo kye nategeerako. Otherwise saategeerayo era sinnategeerayo kubanja mu ngeri ya njawulo.
mu State House saakitegeera nandibadde nkitegeera oba okuva ewa Honorable Nalweso oba wa naye saakitegeerako naye nga twalina obwetaavu obwo ku ludda olw'omugenzi bwabeera nga waliwo bannaffe naddala muwe Kadogo nga muyina reference yonna eyinza okutuyamba ku nsonga eno mutuyambe kubanga ne His Excellency muntu era naye ateekwa okufuna amawulire wano na wali otherwise nga bwendi awo siinaawo buzibu bwonna Kadogo School taata wammwe simanyi nga mumubanja ye ogugwe gwe yakola gwakubatendeka gwakubasomesa both ebya amagezi agensi ne mundu naye obanga muyina ebbanja lyonna lyemubanja muto wange Captain mumusaasire naye yali muntu era Mukama amuwummuze emirembe. Njagala okufundikira ekitundu kino nga nebaza His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni kino kyo kankikolenga n'okuyimirira nyimiridde okwongera okumusaamu ekitiibwa. Njagala okwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omwagazi w'eggwanga lino eyawaayo obulamu bwe n'alwana ate n'awangula, naye challenge nga sinnatuuka ku challenge nebaza eggye lyaffe ery'eggwanga erituwadde ekirabo ekyokuricognizinga omulwanyi omu ku abo abatandika okulwanirira eddembe. UPDF ekoze kya muwendo nnyo kubanga abantu bonna abaliwo n'abajja tuyisibwa bulungi nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala omulwanyi omuzira w'eggwanga, naye ako tekabulamu. Your Excellency wasindika messages za mirundi ebiri bampe rank eya captain saagifuna, era nagamba nze sijja kwemulugunya kubanga gwe wali omumanyi n'olwaleero omumanyi emyaka gye nnina kaakati nga mpeza 9, naye Your Excellency bw'onkasukayo ka honorary rank nze sijja kufaayo nnyo oba kuliko ssente oba tekuli ssente, just for recognition. Your Excellency karanka kenawumulirako officially
aka lieutenant nzenze nanga bwendi Your Excellency nataase ekibinja ky'aba civilians abaali balwana nembayisa mu consignment ey'emyezi egiwerako nga nina emmundu 3 zokka saafiisa mukulembeze wo n'omu. Your Excellency nawumula ndi lieutenant. Kyenva ngamba nsaba nti wadde honorary oba ya captain oba ya level yonna Your Excellency nja kujebaza nnyo okusinziira ku kino kyonna kyolaze, ondaze omukwano, ondaze okwagala, nali muwulize gy'oli. Jjukira Your Excellency nti buli we wagendanga entambula yo yasookanga kunona nze ne banvuga ne batuusaawo ogenda okuba olukuŋŋaana nga nze nali omukugu mu kukyusa Olungereza Olunyankole. Your Excellency n'osomesa abantu ne bagonda ne bakkiriza, naye ng'ekifaananyi kyange kyalingayo nga ndi ne Kakooza Mutale. Nzisoogera mabanga naye njogera ekyaliwo era ekiriwo. Your Excellency nkussaamu ekitiibwa n'okwebaza byonna by'oweerezza Your Excellency. Eggwanga ligende mu maaso. Mukama abeere n'eggwanga lyaffe. Gipol Curtain Road Fixers. Bakati baffe bano bakafulu mu kigambo ky'okuteekayo curtains. Ate era n'okutunda curtains. Curtains bw'oba ozeetaaga, bw'oba olina ennyumba yo, ennyumba ekika kyonna bagezeseddwa. Ekintu bakiruddemu, bakitegeera. Baagala okugamba nti weewale abo abagenda okuwa curtains ez'ebicupuli. Weewale abagenda okuwa curtain roads nga mwattu tezituukana na mulembe. So njagala okujjukiza nti bakadde baffe bano bebokka at least mu Uganda saawa eno b'olina okuba ng'otuukirira. Ne curtains ez'ebika byonna ze weetaaga bakadde baffe bano bagamba nti bazirina. Oyinza obakubira akasimu kaabwe nooti 755 emu 665. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.